bafaaki nyabo bafaaki naye mutuka nokola ebitasana abalaga ekitufu gwe mukyawa kana bino ebintu ebibalwanya twabisangawo tulibirekawo bafaaki nyabo bafaaki naye bafaaki nyabo bafaaki naye bafaaki nyabo bafaaki naye Walwo ngakati nedda kati kiri bwekiti bwe mwangamba ebintu byamabiyita amaze bwe mwangamba muwulirize bwe mwangamba nti bwe twamanya nti waliwo ettaka eryetaagisa ne tukola ki ne tugumiikiriza nengenda nenkebera mu bintu bya muzeeyi bwe natunulira ebintu bya muzeeyi biyali yatereka byemwanteresa empapula ze kati awo kwe kuzuulamu olupapula luno kati akapapula kano katono kakadde naye baakawandiika kali mu biwandiiko bya peeni muzeeyi nga yagula ettaka iika ziri 15 kati ziri 15 kakati bye bwino ayogera ku kibanja ekyo Kalimu kimanyi kyoli musajja munnanfuusi omulabye Kalimu ti musajja munnanfuusi nnyo tewatunanena kontino waliwo n'endagaano kakati wulira wulira kintu ekiti kakati nze sagala bintu binene byakubeera nga ndiringa n'abantu abananfuusi kati wulira tewakyali ebyo ettaka yiika ziri 15 tugenda buli kati lwete omusagaya asabenge buli omu atwala kyenkanyi kati byemukola byebyo byamuda byagala okukola kubeera oli musajja munnanfuusi nnyo oli musajja gwadwaki watugaa nti waliwo n'endagaano nti ettaka liriko n'endagaano kati wulira kati ettaka fena tugabana kyenkanyi teriyo muwala oba mulenzi biki byonna eddagala anti ziri 15 maama nedda bine bituuze wulira maama ndi musiraamu obusiraamu era bugamba tugabane kyenkanyi tetugenda okukola 15 tubuli omu agabana atwale kyenkanyi salaamu alaikum waalaikum salaam kyenkanyi Aisha kankuulire kino nze nabagamba ekintu kimu amazima galwayo obulimba bukeera n'amazima bwe gajja gamenya kyekinjagazza anti kyenjagadde nkozesa amazima kakati kati Mungu agamba nti genda mudde mu nkukutu mu bettaka otwadda mu nkukutu waki tetwanyumya netubeerere n'otugamba nti aba netukole bwe kati naawe walaga obukulu bwo otwabulama buliridda waawo tugamba yasanguza ensi yonna yonna gyasanguzamukkirize ddiini yakyogamba eddiini efudde kinaawe kkiriza booti omutaka agenda masigiri tobimanyioyagala kati Aisha kkiriza obwerufu bubeerewo kabajje batugabanyize tujja kufuna owa sharia ajja atugabanyize ekintu kiggwe owa sharia kyanaasalawo bwagamba nti abawala bafuna kitona abalenzi kinene basi nga bwegaba ebintu abigaba mu mutegedde baganda bammwe ekyo kyebali tugenda kugoberera kino amazima galwayo obulimba bukeera naye bwe gajja gamenya nze saagala muntu atali mwerufu era mwenna abalona omuntu wabeeranga nga teyawulira nti mwerufu mu kintu kyogere ekyo kiggwe twetaaga nnyo tubeere beerufu ebintu bitereere. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bane mbadde simanyi nawe wazze natuuze dda sansukula maama nange kale nange obbasanga owa eradde maama eradde nnyo bulungi nnyo oli otya eyo gyetuli muli mutya gyetuli maama mpozi mweyo taata ebyange tobimanyi naawe nimbaamu lwenkubuuza nenga ojja kuŋŋamba maama no munange taata ali kumpi kujja kulaba nga sibya oba olina eddalu sirina ddalu bantu butabaamu bwongo naye maama bannange bwe tulifuna ab'obwongo balijja muli bapima mutya Mungu aligera
Amuza omusaliwa mbadde nno njagala ku amuza. Ogamba nno mwali. Tali. Nazze dano ngewaka wali wati nga wawalaba. Ningamu omwana azunga oba yalazeewa simanyi gye yalaze. Bamala gatambula oba ali kumpi wazze dda. Nazze dda kunze maze okuwona akabanga paka ngaye kantuuleko eno ebweru. Nesimanyi wa gye yakutte. Owa ate nno yani mbadde ngamba amuza ne naawe ndyosa era nowa okulaba kirungi mwana wange. Aisha Wanjima. lwaki munenengana buli kiseera munaakomawa? Kitammwe yaleka biki ebyo ebibakayanya buli kiseera ne muyombagana nze nga sibyagala. Kati waliwo yagaye mutwayombi. Tekati olowooza nyinza obutabiwulira era mbiwulira babyogera kwayana naneeta ebinyuma nti n'omukaana newulire mwana noyo ettaka lifuuse ettaka naye tekirungi mwana wange nkubuule kubanga era nekitammwe yakola bukozi nammwe mukole wakiri oba ofune ekiki okusinga okunenengana buli omu nzala kyemugamba buli omu afune ekiki kino kibeerewo ng'ekika kuba era mwenna mwena era kyammwe twali wagenda kibajjako. Mpozi maama ogambe badde onoonya amuza. Mbadde njagala amuza naye era naawe betunyumyamu tekiba kibi. Omanyi ebiseera ebisinga kiba kirungi nti ekiba kikuleese ewantu n'osooka omaliriza ekyo n'olyoka atodda ku birala. Kati okuyingizamu bino simala kulerenga na simala bikyabe nga ate mbadde saagala kubiddamu ddakiika eno. Kyandinyumye nnyo either n'otuulako wano n'olinda amuza oba okuddayo n'akusanga ewuwo. Emboozi kati zoonyumya tezinyuma. Mwana wange olowooza nti nze okugambayo ekigambo ng'ekyo nga mu nsobi nnyo. Mulimu akaseera we bitanyumira. Ndi maama wo era nze bwe ndaba ekintu ekitali kirungi nze ngamba bwe mba nkugambe tekiba kibi. Muyina okukwatagana ng'abooluganda so si kubeeraawo nga muyombagana. Ebyabinyonyola Kalimu. Bali boobiika. Kyongedde kale nnyabo Mukama akusaasire kubanga mwana wange simanyi nsi gyegenda kutwala naye tewali buzibu naye kale kasana awo okuza ate ero ojja bazaala abaana. Bannange sajja yazaala abaana singano amuza ayanguye naye kyekimbeeza wano ate nninda oba bayingidde banaavaayo na kirala kati kambeera omwana w'omusajja naye abaana abo ababiri abo bali bannaabwe si be balinaye abo. Kikyendabo Uzai wanji baba okola ki? Ndi mukutereza wano ngenda. Ani yakulagidde okuterezaawo? Obuyinza wabujjeewa obutandika okulimira ku ttaka lyawe. Kati buyinza wange wantu wa mwatundawo Wulira watundawo Uzaifu okyali mwana muto nnyo okusalawo ku bino ebintu nti ogenda kukolerawo kyoba ogenda kukolawo. Tuyina kutuuza lukiiko ngaffe bakulu bo ne tukusalirawo ne tugamba nti kati awokolerawo batokola ki? Watokolerawo so sigwe keera nkya n'okwata nkumbi oba jambiya n'otandika ku ssaawa nga tetumanyi. baba gwe oyagala kubba ttaka banga lyomaze kuno w'olimira ani akuwawo olukusa. Ffenna tuli ba famire y'emu taata waffe y'omu. Wano woosula si wensula naye buvunaanyizibwa. Ani akuuma wano? Goli kuma nesiganye. Waŋŋambyeko ng'ojja ng'otandika. Lwaki tewayise wange n'oŋŋamba nti baaba nti njagala kutandika kulima. Nekulagane watuufu ew'okulima. Si buli wamu nti wakugenda ng'osaalimba busaalimbi olime. Njagala kubba ttaka lya muzeeyi. Sokoleke baba. Lwaki mukola olukujjukujju Muzaifa? Nkute ekkubo olaba eriyo nawaliyo. Bali bashamimu ne Mfaati bali eri wansi ebafuna sente. Eyo sigenze eyo. Ani yabagwawo bonna bukumpanya. Watali bintu bye balimiddewo wengambe kansaawe. Sigenda kutunda wantu wano. Uzaifa wulira tujja kumala kutuuza lukiiko kati mpe jambiya. Ani agenda okuwejambiya? Tujja kumala kutuuza lukiiko otandika okulira. Olukiiko lugenda tuula nga nange no bwennima kubanga sisuubira nti tugenda tuuza olukiiko baganda bange bonna ne bannyinazi baŋŋaana okulima ng'oggyeko gwe omuntu omu. Baziko gwe gamba nga gw'olina ebiruubirirwa bye ebitaagala muntu atali gwe kukola ki kubaako pulojekiti yonna yateeka ku ttaka lya kitaffe bwe kiba nga kyeki. Sinakugaana teri lukiiko naye togenda kukola nga simanyi. Uzaifa baba Zaifa ndeka ejambiya gy'olaba esala nkimanyi kati saagala ondeetera ebizibu. Togenda kutandika kukola nga kwata ekkuba olinde meeting oba gy'oyagala. Anti nga ogenda kukola nga tumaze kuva mu meeting mpe jambiya. Sokola ndeka baba mpe jambiya. Baba leta oti ugambye va ku ttaka. Uzaifa
Usaifa. Gwe, mwana gwe. Sisi chokora. Gwe. Wachito twese. Wachito chestu. Kugamba kutaka wanania kwa dolu kusoko. Wate kulo yambu. Usaifa. Nta. Mwana gwe. Wow. Yabo. Njako kutulia nkizi. Usaifa. Njako kutulia nkizi. Uzita. Nesonywa. Nesonywa kutaka. Nkwa gairi da Usaifa. Nkukunda wo. Usaifa. Wasonywe. Nkuganda bikameri senda. Ngoyakala bula mnedde. Njako kuba wansi. Dima Uzaifa nkwegaide mwana wa tata tonzita. Nze mukulu wa Uzaifa mpuliriza. Ogwo mulugwe kwa. Ogwo mulugwe kwa. Nteka wansi. Ani yali aganya okwata wano. Uzaifa. Ebbanga limaze kulowa aganya okulima. Twala. Nja kuvunda wo. Twala Uzaifa. Uzaifa twala. Mama. Uzaifa onkutudde. Ogwo mulugwe gwaki. Uzaifa. Uzaifa. Ani yali aganya okutaka kuno okulima okwegasanyizaako. Ebbanga liwali omaze kuno ani yali aganya okulimako. Muzayi yafa yatukulekere wantu wonna wagazi ennyumba ngazi ettaka ddene waliwo yali aganya okulimako wali oleseka enkoko ne tugana tozirundirawo bakugambe kukaddiya kufuluza nnyumba ng'otuleekaanira kati nja kulimawo ate sigenda kubya miitingi n'emu njagala omuntu omulala atali ggwe aveeyo ajja ngambe nti lime wano. Tetulie ngefumbiro ligale. Temulie. Tukagwe mpachwanisose noteka kati site ekyokulya nogira ng'oyerayera. Awo ne tumanya nti wali ekyokulya kitokote eno nga bw'oyera. Okuva ku makya yakoze mungi. Sirongoseza ennyumba. Ne tulongosa neri okuva mu kisenge yonna gye tusula. Kale engeri gy'olongoseza ennyumba. Jangu ojjira okumma ekyoto. Otekeko emmere. Naye naawe ate nkuba ekyoto wange olwedde gwali mmirimu ebweru. Zaali mmirimu ebweru nga tosobola kujja n'ofumba w'ofumba tetuuka mu lubuto. Gyo sinze nafumbi. Gw'ofumbi kati leero w'ofumba okutukako emikono. Kati gwali ku mirimu gy'ebweru kwasaganyiza ddala ekintu kimu naawe enjala ennuma. Olaba tontabula ssaawa zino. Nkulinako ennugu yange olw'ebintu by'okola wano. Ebiki? Baakundoopedde dda. Okeera ku makya kutuula n'olera engalo n'osiiga enjala n'emimwa. Kati oli wano ngamba simanyi omukka togulaba yonkole ntya. Nze enjala tennuma gwe galuma jangu ofumbe kuno. Kankubuuze. Oninako ennugu ndi mujjawo oba? Ebintu by'okola gwe tobiraba. Kiki okugamba nti temugamu kyo okola ebintu nga mutuufu ne waba mwana mutakira nti mwana gw'olina empisa embi. Abaana bamaama ye bajja wano n'obagoba. Gy'oli wano wamwe bakuzaala n'obagwa n'obagamba bagende. Omukazi oyo atukuzizza nga tukyali baana bato. N'omuddako n'omuvuma n'omusesebbula bw'ati. Bwe yagambye. N'omusesebbula mukazi wange tasobola dde okuddamu. Bambi mukazi n'asirika olw'okubanga gwe maama gw'osinga omumwa. Gw'osinga omumwa omunene kuno ku kyalo. Kati gwe w'omumwa ogusingako ogwange ko gwe kommambire. Ate nkumambira nkugamba lwakuba totegeera. Bw'ategeera okozeewo ki? Ndi mukwera jangu ofumbe. Nze ategeera enjala ennuma fumba emmere tuliye. N'ekyo olaba kiki tofumbirwako. Laba nneeno puusi gw'obufumbo obumu obuliwa. Nze ngenda fumbirwa. Era essaawa zino omusajja ajja kukyala. Naye gwe siwuliranga naye yadda akanyego ekigundi mu mutwala. Olowooza toba kweyogerako mbuno omusajja agenda kujja eri eyo wali olidekani agamba olina omusajja. Anti nze seerabisa naye gwe sirabangako kintu kyonna yadde. Lwampisa zombi toli mukazi mubi. Ate nkumanyira ntya. Saagala omanyire. Ate nkumanyidde ntya. Oba owulira oyagala nnyo nfumbirwe. Leeta mwannyoko oba omwana wa jjajja wa jampasi. Olagenda okubyebisa obupande obuleeta obuntekeko nti nno amusingo era nnoonyereza njagala muganda wange afumbirwe. Anti bye byenkugamba totegeera. Omuntu n'okugamba tolina amagezi. Omutwe mukalu ogujuzaamu mmere. Naye oba nsaba ebyange. Omutwe gwange mukalu. Tolaba nti omutwe gwange mukalu. Ombembereza nga bompita munange siisi munange kimu buli kimu. Maama yagambye nti n'omuvuma. Omuvuma omukazi ate asobola okuwaayiriza. Genda ombulire. Nkugambye
omukazi omuvuma ate kugamba oli mukungamba tugende kyokankuba ate nga nkukubira kinze enkuba maama mmwe mulina erifuba kuno mmwe mulina emikono mmwe mumanyi okukuba wano mmwe mukuba jangu tugende nyaba sina genda ngandagala nkugaye byenkugamba ngo tugende maama nnumirize bulungi ntino ze muvuma era mukuba omuvuma era tugende tosika nkwata mpola nange tosika siri mugugo onsikira kati nkuba onsikira nawe nkuba nti nawe onsikambula ndi mwana muto oli muntu mukulu neokola ebintu byekyana ekito gwomuto maama okolawo ki omuntu wakugambako olina nefula wekitalo katonsika siri mwana muto tonsika oli waddemba okuŋŋamba nti jangu tugende oba tonsika mutwe kyolaba tonsongamu naawe tonkwata okusinga emyaka emeka simanyi nange nkusinga amagezi oli muntu mukulu n'ebintu byokola byakwata bulungi nja kugenda nange nta ye ng'ojooga ng'ataze nkutadde gwonsika ati byenkugamba ojjuzaontabula ssaawa zino olidde nsobola okukuba ndi oli mukulu nebekutiza toyina kyoyinza sisobola okuba nsonga oli muntu mukulu nkwekitiibwa nange ngenda naawe kati nawe togenda ddiirira oyagala mukumideo omuvuma tandika toyeri kirabe oba bakwenda banyenda omanyi nokuba ku migere simanyi okubalagi tolugi oyingizaamu enfuufu genda oyingizaamu enfuufu mu lugi kiki kyoyagala lwakisimudde ogendayo omukazi otandika omuvuma kale togenda jingirayo yakukuba kansooke nkubire ku maama ono kubanga ensonga ze mugamba zo za makulu. Kwata essimu. Aha, hello mama. Muli mutya eyo? Obwe bulungi omubanga gye muli bulungi. Munange naffe eno gye tuli naawe era ensonga oziraba. Naye kaakati maama ensonga ebadde nkubiza essimu eri nti wali waŋŋambako nti wabba ekiraamu. Mama sikubidde essimu mu kuyomba. Naye kati kye mbadde nsaba ekiraamu ekyo kikomyewo. Kubanga abantu tuli mukaayana, abantu bayomba, abantu beekuba, waneno tewaggwa miitingi. Maama naye kati senga ekiraamu ekyo kibaddewo, osanga buli omu yanditegedde ekintu taata kye yamulekera ne baleka kuyomba, abantu bagenda kwetta wano ewaka. Munaye maama mbadde nteesa buteesa ekintu sikikugambye mu bubi. Sikulimba abantu bagenda kwetta wano. Nzijukidde kale bayi wama tujja kuddamu ndowooza twogere. Bayi tewali buzibu bayi. Kyante buzibu ki? Ate wali badde bubezi wano eno nanjogerako n'abeewaffe eyo nawe nga woomanyi badde balaba eri ebukojja. Abeebukojja. Ate buzibu ki? Ate wali nnyo obuzibu bw'amaanyi. Ate mpoyidde oyogera nte ku kiraamo kye babba biki byonna kiki buzibu ki ekiri awo? Kati kankunnyonnyole ensonga eriwo eniwaffe ku bukojja munaye balina entalo balwana emisana n'ekiro bayomba babulako katono kwetta naye nga ekiraamu engeri muzeeti yalekawo ekiraamu obabeera nga betta ekiraamu kyo weekibaaso muzeeyi weeri ewaffe ku bukojja so waawano byawanene bino byange birala.
Badde njogerako nabe wafeeyo ngamba gamba munnange bakolewo engeri y'aka meeting bateese okusinga lwe banetta. Ebyo munnange. Ati mbadde waneeno mbadde manyi byoliko ebya waneeno okubira ate bayayo basukanya babimanye. Engeri gye bakaana gye twakaanamu waneeno. Bino bibadde byange. Bino byeri waffe wano tebinawe bikwatirako waneeno. Kale. Byeri waffe. Kiki ebyokulya biriitya? Ebyokulya birisitedde essaawa yonna mujja kujjamu. Njala ennyiwadde nka ennuma aluma mbaddeko eyo mu nkoko zange naye munjala badde ennuma aluma. Tewali buzibu nze nja bayita. Nzaloka eno mu nnyumba. Kale. Mukama oyambye nze. Banaye leero mbadde mpedde. Badde ngenda luddawo olw'ekiraamo. Leero abadde bantwala mu meeting. Enkera kusiba byange. Kudda waffe engeri gye kiri nti ne waneeno munnange ndi mwana mujja na nnyina. Badde ngenze, badde nfudde. Zaitun. Chichati. Sanga. Wande. Chichi, ndo webase wani wenna. Chichi. Buzibuki. Sanga mpulira omusujja sujja. Owulira omusujja ng'olabi. Amuza taliyo. Jadi eyo ne kuzaifa. Ne kuzaifa ali eno. Kati bakukoleddewo ki bakuwadde eddagala? Sinabafuna ddagala. Naye abange sokoddemu ntunuulire. Zaitun wandisenga leka tulabe. Singa kiki? Leka tulabe. Mwana gwe wasoba. Sanga bye biki ebyo byoyogerako? Soko oleke nekkanye bulungi. Zaituni oli lubuto. Nze sanga siri lubuto. Kale bulira bwataliko okwekazaakaza. Zaituni olubuto lwani olwo? Nze senga siri lubuto. Obakaza toli lubuto. Senga kyo kiki ekikuba wano mu ddaba. Laba ekifo we kikulaba. Mpe engalo tulabe. Leka tulabe. Leka ndabe. Leka ndabe. Niba naye abaana mutwagaza ki? Senga nze sirina lubuto. Mutwagaza ki? Notunulira omwana owulira ata obawo susi omwana liruto kwoleka kuzunga buzuzi ku kyalo azunga nono azunga noli akola atya ati bwaba ali lubuto very good tekitegeeza gwe okwate ekkubo ojja omugwe mu bulago kati singa omusimba omukono owabi n'agenda kufa. Omwana alina kugunjulwa kati muleke abeere bw'ati. Kuzaifa nze siri lubuto. Okakasa toli lubuto. Ngera wa myaka gyo. Baba. Batussa ku bunkenke ng'ebibalwanya naffe twabisangawo batunyiganga bakamula emirimaawa bwetwesegana obulamu babukyawo mu mazima beekubya n'emizimu nga temuntu